Yes mukashyaka ntwolekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewuunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye kulambikwa kano obutakalaba na mwana muto below 18 years kaboola mu myaka kyokka bambi omuntu ono akwagala nnyo. Nze opushifa nali nkulaba ku social media nga sikumiitingangako naye olaba nkufunye ndi musanyufu era bwe mba nemanyi obufumbo bwafa. Olaba bakyawa Judisi babiri aliko amafuta g'ennyonyi amafuta ga Katonda. Olaba Nezali yayawukanya ne Diamond Platinum kati olonze Brenda nze omwana muto pirate eyakatandika butandisi ekintu atandika kitandike bambi siri mufumbo sibangako mufumbo mama no Palaso love you so much. I love Palaso so much. Buli omu yena akimanyi Palaso nkwagala Shifa nkwegedde neweziba sente mekanjazi oba tolina transport egende wa Palaso era wenaakomawo tugenda kwegwako naye ekirungi ono Shifa waali bambi ngende wa Palaso ate simuwe ka video kali keyanyambula Palaso bambi I love you so much tondabira mukowole nze waka muyina bambi ate nawe wako muyina nakukwatako ate tonegaana. Yes mukashyaka ntwolekedde kyalwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu eyitibwa weewuunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe tosande kusuwa weekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu muto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumanono mbadyawo naleta olwobukoyo butuka omwanono nayewawo mukwakikwata mupomeranze zo surprise ataka. Okay, omulungi atraba ku surprise your loved one weewuunyisa omwagalwa wo amanya nakawombe Shifaho kunga bulijjo nsinzidde wano wa bannange tuliddeira. Okay, tuliddeira omukyalo ono bambi yankontaktinze naye nabagamba mubeerengawo ab'e Dubai nga mubuukinze Shifa just not nsobola n'okufuluma ate nenzira mu wiiki emu bbiri n'omukyala bwe yandabye ku nsonga z'akanyike naga Shifa kenkulabye nayagala dde okusurprisinga my hero my best friend nga bwe watugamba nti omuzira oba omuntu alina ekirungi kye yakkolera tubasiime nangamba Shifa kenkulabye bambi tukikole kyabucyabu bambi omukyala avudde all the way from Abu Dhabi ne tusinkana wano olabye ng'ali mu kushoppinga ebirabo bye tugenda otwalira Brenda kati bwe yaŋŋambye Shifa nsaagala kupira Brenda njagala gwe omunoonye nga bwe ndaba bootera obubikola ne ŋŋamba why not Nyondo Media waali ne ŋŋamba kankontaktinga Nyondo Media asobole okuntuusa ku Brenda onaamuntuusaako Sinza butamutuusaako teweetuye weetukidde bambi omukyalo nalina ensonga lwakyamusiima naye kaababuuzeeko abagambe opushifa omwagalwawo nsanyufu nnyo tamanyi ssanyu lyempulira mukwano mbudde wala mbudde Abu Dhabi enzijangola ekusinkana bambi njagala kwewuunyisa omwagalwa wange Brenda Miles baidhe mwagala nnyo mukazi like ayogera nolanga ali strong ate nga tatya ngali straight nakulaga nti yamanyi kyayagala bakuba n'abakazi abeekwekweka nakweka omulimu gwakola so oyo omukazi baizawe ya inspiring confidence yes okay ngali njaga musurprisinga okay mukitegedde omukyala wuno ebisinga wali ajja byogera amwewera obubaka naye tugenda sooka tukweka ono tulabe Brenda Shifa simanyi ate naawe njagala obeewo ogenda kunnoonyeza Brenda then ekirala ate naawe njagala ku Nyondo Media olaga abantu Shifa byayitamu ne stress okutuusa surprise ku bantu bamanyi okugamba ko simanya babigamba batya balina ekigambo kye boogera nti kya luzungu bamanyi oluzungu bagamba nga bwogamba stunt kati nsaba mukwano sitanti weba sitanti ngoberera mu field otambule nange
balabe tampuma omukyalo oyo ali Brenda nakola gabali bulaka kaina tabu wallahi tukaina nanti ebitengo ayinza okuŋŋamba naye maama nabimanyira byebyo naye oli nange kwesiga majja muntu osaako temumitingangako mbadde nno mbagambye friend we ekitegeeza omusurprising olwa confidence ndaba byakola ate nawe like bisemugwe kubanga tolemererwa oyo aba katonda tompaga mukyala nange nekutte kuwonda naye kale katushoppinge katukole shopping yaffe tulabe nyongere bagamba ni herowo oba celeb golaba nogamba inspired by that person mu nsi tetulina right ejajinga muntu yenna kyova olaba Shifa bw'omutuma musaba atuuka bw'omutuma muzikiti agenda bw'omutuma mu church nemusaba otuuka mama surprise ojja giraba oli taata we gy'akola ate ngamba ye mwagalwawe sinze katonda sijajinga abantu balala so oli wakutumye wonna ngendawo ate tubiraba bulijjo ngendawo mu ddiini ez'enjawulo enzikiriza ez'enjawulo so katufuneko bye tufunye wano mukwano ono nakati leero yalubabu alubabu so kati katufune bye tufuna tweyongereyo mubeereko temuvaako mbaagala nnyo naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu Mutto n'abusurprise nfunya abaaya ningerekaga nungi ogirabye bulwanyuma kati naye n'ogiraba This stuff is you take dollar? No, dollar is not. Oh, I thought 100. No. you want to add more The receipt is there. I will find out. Thank you very much, Mazima. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu Mutto n'abusurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono naye guno omusana gususse kyokka baŋŋambye tegunnatandika oba ni siponsa w'omusana tata wa wiki ali ku kamera yese bamugamba atukendereze ku kibonerezo naye nga banaituuse ku Almamza Beach nkozi waŋŋambye omukyala wayogedde naye otya Brenda nayogedde naye nze namugambye ekintu kimu ajje ku Almamza Beach sawa zino nina twala kumitinga mukonze naye mweba babiri nze nga nze naye ngakuba bannaye yabaddemu n'obuzibuzibu naye ngambye ali kumpi emisana tatambula oyo alinganga kisola atambula kiro Brenda Miles nagaberoza tulakubeera kwekanze naye nkyebase mukaba atuyave ali mukujja naye nga waali agenda kujja konfaminze kati nga tannajja tugwako bulaka ansuseeko omusana ero kituufu kanyambale white nkyuse kubanga sigenda mmalako na bulaka ono yasiseewo omusana saawa ya kusurprisinga muntu okitegedde tulina okukifa tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe katukomewo mama onyiridde kyusiza kaweekootukako kakunyumira munnaye
banaye nga tatuuka. We are ready. Taddemu zino ezitasika nnyo omusana, at least white is better. Naye maama ekiyitibwa omusana gwe mukubireko tatudisappointinga. tasobola baba si wakujja baba si wakujja agirabye message ndimukujja kati ewulira agambye siwulidde. ndimukujja kati ndimukujja kati kulya bwayogera ndimukujja kati kati wayiwa atuse anti saga atatusange naawe ayinza bwanengera ayinza okutya ali wali ku gate ali wali ku gondi ku mulyango wali genze n'omunene gwe kasita omuleeta wano ffe tusoke twekweke wali ate mulimu okuteeba mukunvumira naye njagala nange ndabe gwanate shifaza sibirimu ebyokuteeba ajja kuteeba nze kasita ontuma wamma oyagala teeba oba tateeba? No, alina okuteeba kubanga ye protocol ya show. Exactly. ateebe kale kamunone kati simanyi tatwekweke mabega wakakantu bwoba omuleese kinyanguye shifaza kati sibitegera bibiri bya surprise kali soko mbuliramuko bwebanga mufunye already ngenda wali munone mutujja waneeno mwongera kuba mwekwese omutuula awo mukuba ekiboozi nze ngenda kuyingirawo nange kutandikira sitamembega kakantu ngenda kuba nnengera nti nno mumu kati kamunone kati ffe katugende tuli kwa Almamza beach nsonga ddaba wetusibedde surprise nazo kyeziri nkola twekwese wano mikwano ye current situation wano kwa Almamza beach abagimanyi Almamza beach e Dubai banange mami shifa agenda kundetera lwerumodo wange kati omanyi mpulira boogera kansooke nzibeke musange n'ekimuli naye maama eriyo gamba lwerumodo oteeba nankuba oluyi sina kipya ate bino biki naawe bulinako otambula ne kamera kiki wakimanyi ndi wa mawulire no naye mwata bino biki sibitegeera no just nali nakugamba yatusiganawo ku beach nawe byaffe obimanyi bulamu wakutambulira mu kamera kusireyinga of course kamera goli kyali wange naye sibitegeera kale jangu mbeko nekyenkubuuliramu Brenda ne mama oli smart. Thank you so much. Oli very smart. Tia kamera tofaayo. Okimanyi nawe era mukwano gwa kamera. Kati yawo. Naye ngo bulamu bugamba ki? Bulungi mpozi. Ngose kunechangira ko 0 kikumbira ne basa emisana aza sigenda kujja. Kimanyi emisana nebako. Nebaka era nzizolo okuba oli mukwano gwange by the way. Ne emisana nebaka nfuna budde kiro. Funa budde kiro. Obeera kiro. Sakwetaga balina kunonya kiro. Balina okunfuna kiro naye nzizolo okuba gwo musana mungi obulaba nawe emisana sitambula. Mungi. Naye ng'ensonga enkulu. Bade kumisinga. Njagala kulabako. Njagala nkubuuzeeko. Brenda, ngani dokusinikako nawe. Surprise. Brenda, the original one. Ate navude wate. Kantule wano nyimyeko ne Brenda. Ono mujje mulaba ku TV Uganda. Ate avudewa. Nkwata bulungi nno. Akayimbo kamanyi nkwata bulungi. Kati nkwata bulungi. Sagala kufunira bivumo Uganda mbisange ne Dubai. Neba nayo omutuusizza. Oyo mwana. Anabika tatero zete bya kamera. Publicado bobina ne kamera. Waliwo gwe nabadde mbuuzaako nangamba kati emisana buba budde bwe bwakuwebaka. That is it. Ate olweggulo kiba kibaala ate mbasobola mukwasa mu kibaala. Tasobola mukwasa mu kibaala. Munnange surprise. Surprise yani anajimpadde. Surprise iyo. Anti kuva wani. Okuva omwagalwawo. Omwagalwawo yantumye ku surprisinga. Yes. Ani? Anti teeba gozani gwasuubira. Ndina bangi naye ate gwe mbadde njagala. Gobadde okola ndina bangi naye ate gwe naye njagala twekyawa. Oyagala kuta obufumbo bwange buno bwakafa ate nabendera. No, Ani.
Yeah. Kyokka bambi omuntu ono akwagala nnyo agamba omuinspiringa nnyo oli role model akwegombako omutima gw'omulungi embeera zo oli straight toli bapretenda ng'abawala abalala bwe bapretendinga you're straightforward oyogera kyoyagala either oli akwagale oba akukyawe you speak your mind zezimu ku nsonga ate akwagala nange mwagala nnyo naye sina gwe nsubirako zinze nga nze Brenda Miles bagamba batya mu luzungu ndina bempa inspiration bangi mostly abakazi kati simanyi bannange tukoze tutya ate sibbirako ne omuntu oyo antumye nga mwami wo bawange bawo no bwange gwembadde naye obufumbo bwakafa ate nobulwakya nkwana ndina nkwana ate obutidde ddala ate obufumbo bwafudde butandika no bwafudde n'ate nina nze abankwana abalala n'ate wongamba nkubyeko surprise kitegeeza nonankwana obufumbo bugenda kufa ate oba yoyo antumye nina bangi nina bakurashi bangi naye gwemba nemanyi obufumbo bwafa n'ate ne kurashi mumanyi naye ate wongamba surprise sisubira kurashi okumpa surprise kati kuzi twakwelaba asobola nagamba ne baby mutwalireko kamuli omunoonye wonna waali ago just wewe yogambe tiyono ate ono kurashi by the way ina Uganda kati kyogamba yakutumya kuva Uganda mpaka wange ate saapudde Uganda you never know sanga mutugambe nti yono Jali erinya sobola byogera kozo osanga naye mufumbo naye nga ndaganjagala nnyo okitegedde nenga baby okimanyi wadde oli Uganda naye kansubire yegwa atumye sifa kozi shifa mbadde mulaba Uganda kamera nga mulaba just kamera nga simu meeting ngako kansubire yegwe ate bwaba wano wano sina obufumbo bwakafa sina obufumbo wano bwakafa bumaze banga kinga bufudde sina myezi nga3 wano sina omusajja obufumbo bwafa oli singa emyezi 3 gyonna yes bandi just ndi ku dating we Uganda lwakwa be Uganda abateekamu munange baba teguya nnyo abasajja be Uganda nabo bateekamu badde owulidde omwana wadde ki kale bambi siba riseeyo mikwano omulira tabakuwe nsomwagalawo surprise your loved one and ne mwana muwala Brenda Miles nyina bambi omuntu ekituufu nyina omuntu go inspiring ebyaddala leave alone the jokes zetubaddemu about mwami and all that naye waliwo omwana muwala ye akutunulira n'agamba however much abantu bangi bajajinga Brenda but to my understanding agamba they have met so many fake people kati mu bantu bonna basisinkanya at least walabayo one person ali real nagamba Shifa want you to surprise Brenda ngero omuntu bwe yavaayo n'antuma nanga Shifa bad black is my role model namukubako surprise nabala bangi nnyo be muzze mulaba bantu make wa babi so kati kwanjulire omunaffe yes kankwanjulire munange mukava gye twayekwese mukulu vaayo omukulu mukava gye twamukwese agenda kuwasa kamuli thank you so much thank you kakwekwasize kamuli kano ekimuli ky'okudungu kya bbeeyi webale kunjagala bambi webale kunjagala I appreciate by the way hope Shifa mbasubi ati osomuntu usako wallahi I'm so happy Brenda is ndi musanyufu nange ndi musanyufu bana nze buje ne wunya lwaki nze Brenda sifuna surprising wallahi thank you God wallahi mufunye bambi tutuleko wano tunyumye tulira ddala awo nangamba nze ayina ensonga ze agenda zigamba lwaki mwogerera nga wamma waali gasokweyogerera kati agenda kweyogera essimu ebbeeyi yani ya Brenda ndi wano omwavu wakufa kati bambi mugambe ensonga ze abantu bakola ebintu nga balina reasons lwaki baba bakikoze nkyalo ono by the way ku luno nabadde nzize nga ka program kali fixed just nakusatu nangamba Shifa nakulengedde mwoli
njagala osooka ntuusaako omuntu wange ampa inspiration gwe njagala ennyo nemugamba bannange nga tewabuukinga naye asobodde okunnyamba n'atuusako omuntu gwe njagala n'ennyondo media tuyambye wuuno Ennyondo media thank you so much omulimbye biki Brenda nambuwa omulimbye mukwano gwange ne baba n'essumero yogola banze kati rozi sitambula kiro naawe byange obimanyi nze sitaba misana nze naawe misana nze mbeera neebaso wange beera buzibye nekambi soko gye kino kyo kikwata kunze baga omwana oyo alina omutima obanya kinamuga nyina ekitwe ekinuma nganze omuntu namuga ali osukulabe mazima gati enda kosebwa bubi kyo wamugambye yes ono omwana omulaba alina omutima munda ogulumirirwa wamugambye that's why nange mwagala ng'omuntu bambi alina omutima omulungi kyade wakuzuuka naye bonna kimugambye ekintu ekyo ne mugamba wesikulaba olunaku olwaleero kinakumpisa bwe nawe kimanyi bapayireti twebakamisana ekyo tubeera free naye emisana tulina okuwumulamu then ekiro tutandike okitegedde kati ekiro sanga mmeka tutandikawo saawa emu ku 2 ku ddeeyo naye emisana tubeera twebase kuva saawa emu gw'okumakya mpaka saawa 12 gwa kawungeezi tubeera okutandika kwemu awo emu mba free kulya nakwetegeka agenda kukola mu office kati mukwano mu ensonga zo abatulaba amanya nze Shamilove elo nze kwewuunyisa omwagalwa wange mukwano gwange best friend wange ku mutima ebbanga limmaze lingi nga mulaba naye nga soogerangako naye that's why nayise mu Hope Shifa anyambe amuntuuseeko ne Hope Shifa nanyamba neyegatta n'ennyondo media ne bantuusaako omuntu gwe nsinga okwagala ku UAE for sure wadde abantu bangi expiration nga nange kenyini mwendi yanze naliko waneno gense nemeredde naye nentula ne followinga Brenda Brenda ye muntu ali straight ye muntu atagenda kukulimba ayogera amazima so era bwe batonyumya ga shifo ndabikidde bubi tonyumye so shifo munnange kino kisussa rather than abadde nasinika ku ngoma na dde naga mukirabye nze nale Dubai nga manye ensennemye ne ono mwana by then agenda mu followinga ne nanguma ne ngamba okay nange nsobola okitegeera that's why mwagala nnyo era senga mbasi mwagala senga siri wana tera senga sise muggo mukwano naye webale kunnyamba no speed ndakikotuse nenva Budabi nzuno wawa paka w'omuntu usizzaako nenga nawe webale nnyo ku muntu usaako bane Brenda ondi wano bambi wabale kunjagala olanze mbera ku social media waliwo abajelega waliwo abakola kina nze mostly abakazi banyi banjagala naye ba pretending naye olaba kakozi Shifa nali mulaba ku social media ningambo bashifa jadi lwakinze tebankola ko surprise ne juzi nakibuuza Rosette ne olaba ovudeyo mu kamera banjagala naye ba pretending because sometimes bagamba Brenda byayogera abi baswaza biki ne olaba ovudeyo kitegezo njagala okitegera ate teli muli guswaza ate kamera teli muli guswaza ate ngofuna sente nze sifayo that's why nkwagala nnyo abakazi bangi by the bakola omulimu gwe tukola nene bakutendinga nogera nga wekwese nudeyo ne wekwekerera of course kifayo ogenda n'omwebuuzaako abantu basinga bekweka abantu naye ate nebagano kale neberaga Katonda jukira nti otidde muntu okweraga ekikyokola naye ate nokimati ate oli gwandibadde wekweka yasinga okola ki okola basaba kyala banene noyunga bwomulaya ganze Rosette nze nkikola nze Brenda is inspiring and I'm free I'm okay ate wali muri bange bali abali okay ofuna sente no teli mulimo guswaza as long as nekati nkyogera teli mulimo guswaza ne kati nkyogera wabagamba Brenda bichi mufumbo my friend siri mufumbo siva ku mulimo gwange I'm single neda I'm single nebe bebagamba Brenda ino musajja it was my birthday yali birthday yange tovanga yokulaba Brenda yali birthday yange tovanga yokulaba ba Brenda ali waka bazadde onze omuzadde wange wabata kumanyi
toyina kungamba mboli ba wange osegeera Yeah, kituufu. kozi nze sagala na bya bwelera twabala boyfriend ne omala kunsasula nedda nze omala kunsasula kati ne boyfriend wo mwami wa ino kusasula obadde ki oli naye no oli yajja ku birthday yange by the way yali siba wange no olo kanchogere mu kamera mfunye chance meeting nze nchima yogenda biteka ku media yo tegeera bambi bitekeyo nze nkoyo kundi bya bambi please bitekeyo you guys ndaba buli comment simugamba Brenda mufumbo ola musajja gwe mwalaba yali birthday yange ate before birthday mwali temumulabanga ko just mwalaba video emu kibagamba sina musajja sifunangako musajja it was a business it was a business for your birthday on my bid it was a business nebe byampula ba social media ba blogger bagamba Brenda lubuto sifunangako lubuto kozi sifunangako musajja ana nzo mwana omuto nawe ba business woman bafuna lubuto tebasobola sisobola afuna lubuto twajja no kunonya sente so temuddamu kundi bya sikuna lubuto era ba client mudye omulina sente za mwe epikira Brenda mujje amu free golai nkoye byo kutomanyi chokola go inspiring I inspire abantu bangi kati neno kankubulireko by the way nze senga teyali Brenda senga siri bwe senga ndi ku street nsabiriza otegeera singa ku union osula yes nagamba sigenda bera ku union sigenda sura njalo olwokubanga nokola olwala luro oteka mudira mu 10 dira mu 2 nogera singa nsabiriza ziriwa namwe abalowooza tudeetinga jangu ng'okimanyi oyina ku sente munange ku guno mulembe tewali bya bwele ekyo bola nze Brenda sisobola bufumbo omusajja yagala kalakate ku bwelele ani gokalakata ndi muganda omusajja bya boyfriend abamu mwana gwo kimanyi naye nina ba client ku simu naye ne bangamba Brenda oli mufumbo wala inenfo bwavu nga mwezi gumu okitegeera nene ngamba yes nenga sibanga ko mufumbo just eli yali birthday yange sibanga ko mufumbo it was a business ate chagwa chali cha business yali banga chi yali business nze sibanga ko mufumbo bufumbo chechi oli muganda shifa I know oli muganda kutwale waffe mama wange nakumanya tate wange nakumanya yes sibwe bufumbo ne just yali birthday yange omusajja ne mumulaba kati lwaki mungamba Brenda mufumbo ate ye gwatisalawo noba wakera noba gamba nyino omusajja ndi mufumbo era kati lero nkimenyeza that is you please lero nkimenyeza unyisa omwagalwawo bannange ate bana soko bagambe wanji bane gwe nali ku wewunyisa omwagalwawo ne Hope Shifa alaba Brenda Miles sawa eno bangi mubadde mwebuuza omwami wa Brenda Miles yalaga wakyaba kinayo nakololwa leero ababulidde ekituufu mwemwe n'abakiranti babaddeeyo nga mulowooza mufumbo omwana si muki muyali business kati afa obwavu bakomewo banange lindako mukomewo nze sibangako mufumbo kale yes nakyogera nengamba yali boyfriend wange naye byamala byagwa olaba bakyawa Judisi babiri aliko amafuta g'ennyonyi amafuta ga Katonda olaba nezali yayawukanya ne Diamond Platinum kati olonze Brenda nze omwana muto pirate eyakatandika butandisi bambi siri mufumbo sibangako mufumbo even if no wenkoma we Uganda nze nina olabayo lwaki nkyogede nina mikwano gyange nyingi giri Uganda twogera ku WhatsApp ne baselebu bambi bano benayogeranga okukalakata ne bangamba walai neda behind the camera nga tuvudde ne camera walai ndi serious ku kino walai ba sasa bati yangamba oli mufumbo Bruno kana njogera naye ono Victor Kamenyo bambi nganjogera nga tuvudde ku bino bambi byandi byanyo neda ebyo bintu byandi bya neda wanji osisinkana Bruno K Shifa Rush tukolera kino noze amawulire eri Bruno K n'omuga Brenda simu wala yancha bambi omwana amwegomba nnyo yes Bruno K mama no Palaso love you so much Palaso bambi waja lwakuba yatyamu Palaso naye nkwegaide siri mufumbo sibangako mufumbo ndwe waja lwakuba tobimanyi nabbimanyi sibimanyi tomanyi kyo waliko wabyogera kale Shifa nkwegaide nowezi basente mekanjazi ko batwina transport egende wa Palaso wanji mama mutwala surprise njaji tumukolera tugenda anti tubimugambye mu kamera I love Palaso so much buli omu yena akimanyi Palaso nkwagala
Okay, cancel. Nebino twogera. Naye forget about the show. Nasasula VIP nze sasula ngako VIP naye Palaso I love you so much. Just know. Era wena komawo tugenda kwegwako naye ekirungi ono Shifa wali bambi ngende wa Palaso. Atisi muweka video kali ke yanyambula. Ona musajja mwagala bambi I love you so much. naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Baadaye Hope Shifa. Mwenyewe gano msajja gwe nepikira. Nanga ntumyeke wa Brenda nange nsanyuse. Bam. Wanji mama. Omwana mutugwe nepikira Uganda. Liya mu voice. Wanji. Yansula kungulu. So you guys mwagala kulaba mukyala Liya. Actually nga tutadde jokes aside nino mukyala mwagala mulabako. Baby come, these people bagala kulabako, TikTok yagala kulabako, come. Jangu bakulabe bakakane kubanga bamanjiza omukyala for so long, come, tewali agenda kuvuma. Okola biki? Come, jangu. Aha. So here's the baby. My girlfriend. Mwagala nnyo. Kumutima yako. Ogambye kuliko ne Kamenyo. Bruno biddeko wano eyo. oyo twogera lwakuba esimu yange nje oyo twogera ya line yange ya wano baji nedda twandijemu namba ontukubira kwa ne mostly nedda sokera ku Palaso bambi naye Palaso you know the truth naye ngenda kujja nawe Kamenyo wandi mubuuzizaako bubuuza. Okay, naye tetukyayogera ensimu yange ye Uganda sikyayogera bambi mpaka menyo njogere naye uno kyali yatentenga nsune ngamanyi oba wana musanga yanyumiriza dda abayaye nasanze omwana eyatentenga nsune ye nga mukwano gwange musasiro manyi situation ze Uganda naye Palaso I love him nga mulove Palaso welabire biki Shifa nga bonyambe n'otuusako n'omukyala nyamba buyambi ne Liya mu voice. Oyo oyina namba ya Kamenyo bali mukuwa n'obubaka bali mukuwa Ezo zonna nno surprise. Nze mpitira mu surprise. Tolinze mukeno gundi okugiteekayo. Netusooka surprise ng'omukulu. Oli wa Palaso oli wa Liya mu voice. nze musoke nze Palaso mwagala nnyo naye amanye ekituufu bosi wange Liya mu voice nja kuteekamu zonna ojje ku UAE nze nkulinze. Victoriko Ezo kyekitaliiko. Kamenyo naye kayeba kamisana. ate Palaso toyina ya Palaso Naye bali ngenda omusurprisinga. Engeri gye tugenda omusurprisinga tasamusanga ndabe ennamba endala. Omwana tajja lumwa mutima bw'ati. Victor Kamenyo bambi yes naye bambi mwagalanga ye naye ate Palaso Ye yasukka. ate naye yerabire bambi biri ajjukiranga ka video noba tanzijjukira manga selebu befuula nedda nedda manga baselebu befuula mujjukize kali ka video sobola kerabira baby. ne Palaso bambi mwagala ng'ovudde ne bubina ebya kamera nze mwagala ate nze wenzize Uganda weziba sente kuzirya nawe banangamba Brenda talina property Palaso yajja ozirya nenda sibalimba nze nawe banangamba Brenda talina property eziri ku account Palaso jazidya sije balimba ate Bruno ke nawe omufumbo yantama ali awo akuluta n'abakadaama nedda akuluta n'abakadaama abapiyo bo baabo bandi bakadaama sikolagana na muntu akolagana ne bakadaama nze Yo, tuli wano no surprising. Waruwaga division. Bani ali surprising na Shifa. Nange omanyi kyesanyo linzita. Naye basajja bali bepi. Leero kubataga mu surprise. Wasala ko bigambo. Kanso tenkole surprise abantu. Dabayo kyembadde ngamba. Mpulira essanyu nti leero. Surprise neggwanga nsobola okusekako ne kiraya nti abamu bantwala bikonde. Waliwo kasana kenalaba akankwase nakaba. Waliwo omuwala yali bweru eyo w'ennyumba ya oyo tumuleke gwe surprise nange ontuma ddi ninda wansuubiza kutuma wa muntu omu omu mama Levix
Atembera ne wali kosovo wegamba. Ate mchala watu akaddiyo wegamba nze kiza kulwawo. Ne bannange. Newe bale kunyambako ku lukwe luno shom ebadde ntuddemu. Bwe nkulengedde ne nkuwamba. Amazi nasotegeera ne baje kiva. Bakurashi be bakadama nawe. Bakadama. Omuntu akolagana ne bakadama kitegeeza mubbi. Ate nze siteeka weesifunira nkuwazange nga manyi ngenda kulya. Kati ate Bruno yamanyira sente za bwerere. Yes. Kati ko batafunira ye bakamisana. It's okay. Tugenda mufuna olulala. Nenga Brenda hata teka sente watafunira. Nze siteeka sente weesitafunira. Kasa kombulire. Liam voice tunamufuna. Liam voice. Ate tutogere bitona anti surprise. Okay. Nze ntuma wa. Oya la ntusiza ku Brenda na yate. Brenda nga bambi mbadde musanyufu nzaani nga ndi wano bonna ku nkoli manganga manzaani gwe batawa surprise. Naye no. Naata ku surprisinga. Obadde kinawa abana Uganda nawe sirike yomboza ate najjo biwanvu bulala. Dayira. Tubbireko kati. No. Olaba nfunye ona surprise. Olaba akujja Uganda nojja wano. Nze opushifana linkulaba ku social media nga siku meeting angako. Naye olaba nkufunye ndi musanyufu era ntukira ku palaso ne ko isizewe ensonga zendala. Nanga funye chance naye kati kampitire mugwe sister wange gwenda byo kitegeera. Aludde okujja. Soko tuke ku palaso ajja kunzijukira mugambe Brenda tomumanyo. Tasobola kwera ka video akaine emitwala ameka. Okitegeera. By the Brenda njeka kubuza ekibuuzo. Gwengo omuntu yampa explanation. Wakakala kataba celebrity bameka. Aha, naye ayagala kutandika. Wakakala kataba meka. Mukwana batulaba kano kajja bola ku myaka. Kwa butakalaba. Bananga batulaba ko nsomwagarawo nkulambikwa kano butakalaba na mwana Mutto below 18 years. Kabola myaka. Tugende maso. Ombuziza ki? Wakakala kataba celebrity bameka. Ewa Uganda wano. Abe Uganda nenga bazze wano. Munange gwe naye nesunza nakwatako bukwasi samukalakata. Era yo palaso bambi palaso. Neda palaso bambi nakwatako bukwasi nenyamba at least ntukirire ekiroto kyange. Brenda ngeri janjagala nnyo. Jagala ddemu oluyimba olwo. Brenda mukkiriza nkwate buli wayagala. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwen Kiroto kyo. Kiroto kyange kyakumuzi badde Uganda. No, nze kiroto kyange kyakuzi palaso. Era palaso wentukira Uganda. Sitamide sikoze eki. Sina mwana mbugwe nkolerera. Kiroto kyange kyakuzi. Era lwe nakwatako sente zange zaggwayo. Nze nasula VIP obadde kinengula nebyo sinywa wayini. Yali yalayisi kale emitwalo 3 VIP. Okitegeera emitwalo 3 VIP. Ng'olina okugula wayini eno ya bei mu kilabu. Sinywa wayini naye nagula kilabu sinywa wayini nagula wayini olw'okuba palaso wallahi naye akimanyi. Nagula wayini ezibiri naye nga sizinywa. Ne palaso nkwegeyidde linda kiroto nzikirize ekiroto kyange kituukirire. Abalala abo kamisa kibajja. Nze baselebu baza wano bakenzo. Oyo kenzo twetwagala mukala katara kuba by then yala ne stress za rem abambi nembulira mu lifting nga tutamidde. Sidi akwesoma neda tuli serious. Kituufu. Kenzo royaja by then yala ne stress za rem 219 nga yekecha wane rem. Yaja ne grenade naye koro chai kigenda kugwa. Wallahi koro chai kigenda kugwa lwakuba munange nawulira mu lift. Wabula antamidde yana intermediate ze lift zetolola ward. Nembula. Naye nze gwenjagala nnyo ku mutima kozi nze omanyi sipapira muntu gwe sirabangako palaso nze yandagala ikayina waaka kozi namukwatako. Wallahi wanyweza omusajja. Nze ngenda kujja nze nkyaliwo wadde tomanyi omanyi baselebu mweraga naye ekituufu okimanyi kozi wava ku stage n'okomawo olw'okuba Brenda. Nzijja Uganda n'ekiroto kyange nkituukiriza noweziba sente meka at least nzira embalala nga sina naye nga nkuzi. Olayira. Olayira. Kakati nonze Liam voice genda mukkiriza kusooka kudda Uganda. Wajjira we bati ne mulabako. Ati yabaddeko nagendayo ne batandika obiteeka ku mawule naye nze sina kyamayi kye namukola musajja watalikaamu ate nze sagala basajja balikaamu abalaga balina ennaku nnyingi. Njagala abasajja bano bapalasa balina freestyle nga ya brain. Wantumye okola surprise. Temwogera bingi ate ayo wamugambye okola surprise. Ngamba wantumye mweno kubanga enyumidde. Okay yange. Ndi wabweru.
Empulira ndi busanyufu nnyo by the way. Wadde nagiddemu economy. Azonga ziwazze. Basikira kukyusaamu. Malizo mustole kola mpa wagulu kubadala omwana wuno atemeiso no yazadde. Siba nanse kwade nakamunemba David ku shoyo. Abakubalidde baweddeyo ate ayogera mazima. Nedde bambi sina muntu wamanyi nnyo mpoji okujjako palaso bambi. Kugambe saamu kalakata ne nakwatako bukwasi. Okitegeera naye era ngenda kudda Uganda mu ddala tesinzire embalala nga sina wadde ne. Era palaso muganda wange omanyi nze Brenda nakunona ne ku airport. Nze nakwenonera ne ku airport. Nze namunona ne ku airport. Obadde ki namunona ku airport nandaba nantegeera ne muwahaga nze namuwoba n'ekirabo. Amanyi wamuwa ekimulye nekushoye nali ntudde mu maaso VIP amanyi nekushoye yagwa nakomawo nabambe wadde nali ntamidde naye yakomawo nanona netwekuba bifaanani kusegera nakoma ku bifaananyi obadde ki epalaso wenzire Uganda mukwano ezango ojja zirya va ku bano babulunoke nabepikira dda nga ndi mwana ebyo bennyini byoyogera biri kunyiza abamu gwali abatulaba naye atono byakwagalako yensonga lwaki byanjagalako nange okukaminga out mu kamera najja olwokuba Bad Black yakola inspiration on me nange waliwo abakola inspiration on Brenda okitegeera ate nkimanyi abakazi bangi bapretendinga naye babikolera mu private okitegeera naye nze obalwa kuba ndi mu kiga osobola omwebuuzaako nakulaga nti takimanyi takikola naye nga babikola waliwo eyaŋŋambye nti n'abakazi abamu abafumba bawano obadde kiwalo ne baselebu bamwe bajja ku social media ne babikola lwokuba basagala boogerako naye nga badda wano ne balanga bizinensi endala oba ki naye nga babikola bajja ku ssaawa zaffe bajja ne tubeera ffenna okitegeera naye nga babeera mu kamera balaga birala ate bye balaga tebikola ne sente ze balaga ziva mu pirate andi omanyi nze neyita kansala wa Dubai era kulimu lyampita naye nga bajja ne tubeera fembi naye we bajja mu kamera bagamba nze ntunda kino babalimba eno Dubai no balance Dubai temukazi atetunda opushifa ekyo kakikubira buli omu pirate nali eno nga mufumbo webuziba nadda mukazikiza era akola bwati sifa abali mu kisiibo olaba mukwano gwe ng'akugamba soko mpeko namba yake Dubai naye kati omwana agambye ogambye otya ola kati tuli mu kisiibo kati ababeera mu private kati nze wembafunira omanyize Brand ni mu kiga njogera amazima ndina abakazi bangi bunaku beefula mbu teboogera naye kati tuli mu kisiibo tetukola tukola delivery lwakwa delivery ya bbeeyi nnyo neda tukola delivery naye leero waliwo omwana naye nga ku social media alaga tunda birala angambye muganda wange lwaki tonfunirayo bambi bakasitoma walayi alina simu ngireseeyo nangamba lwaki tonfunira anti juzi nadde mu 5-star hotel obadde ki tonkobera ku tiktok genda ku tiktok ozikyusa account juzi nasize mu 5-star hotel bagamba account kati kwoli kozesa Brenda Miles 04 ne Brenda Miles 09 kati oba njagala ndabiraka 5-star wane Dubai zetwe kubisaka ebweruwaze ebifaananyi obadde ki je nasuzeemu kati mukwenda gwange royal status nagamba muganda wange lwaki tonfunirayo ba client ne before kisiibo yabadde alaga ina business atunda bizigo atunda ki ne royandabye mu kisiibo baba bijja bbeeyi mu kisiibo biba bya bbeeyi kati n'ogamba lwaki toviirayo ddala n'oyogera ekituufu okitegeera naye nga byebyo abaana bafekinga life mostly wane Dubai kyokka ate bye bafekingira mu life abaana beefula si ba pirate si ba business woman naye nga babikola kiro ziwayo kusasula bills okitegeera teyawula nti ogijje mbwa ogijje wa office onena nga kibomola okitegeera asusse ku tichawe asusse ku tichawe agambye natono yakibomolawo abaana bali Uganda mbagamba abamu banange nze mbabule ne bino bye mwangamba ndina omusajja byandibye abaana bakaba nga omanyi
teacher wo ne bagamba tusubiddwa bana baka Brenda tukoze eki naye nga bana mwe mbagamba bambi sibangako mufumbo mujje tukole weziba video ngenda kuddamu kuzikola bupya nga 2019 we nakolanga video nga mbayita mujje tukole abana bali Uganda gwe Shifa bagira Shifa okimanyi abadde mawulire ne batuvuma naye ate we badde no mabega nga batuyingira mu inbox nga please nsonyiwa nate njagala content nga atalaga kwana akola atya yes wana adda mu kamera n'akuvuma oyo gundi naye wadde linga kusindikira message okolera wa namwe tubamanyi era sawe natujja bogerako fe tubamanyi basente akola atya nga kunoonya munange nsonyiwa ate nga ajjanga akugula obadde nenga bana bali Uganda bambi omayinza singa yali company singa ndoza ndina company namba wala yisikulimba sibya kwesoma ndina abana bali Uganda bakola inbox nga bagala kujja kola mulimo gwa Brenda kozi nze tebamanyira mu kutunda kagato siwa wamanyira ngo ndaba comedian ndikulabidde wa mukono sagala singa nali nkola mu chachi wandi ntegede nze abantu bonna bamanyira mu Brenda mulimo gwe yala akola ne kati nchagukola tewale kinzikiza okitegeera abali Uganda mukola inbox ngabaka bagamba Brenda yafuna omusajja nze sifunanga ko omusajja abeera Abu Dhabi nze mbeera Dubai omusajja abeera yagwako it was a contract abeera Abu Dhabi mbeera Dubai by the way nze naisiberanga ko na musajja naisebakanga naye kugamba bafumba mufumbo gwe wabaka naye buli nnaku which means waba webase n'omusajja mulundi gumu it was a business cause yankwananga wamanyi okitegeera nze naisisuranga ko na musajja wane dinako ezinga abeera Abu Dhabi nga bamanyi abana ba company ajja leero enkyaddayo naisiberanga ko na musajja okitegeera naye bambi mujje tuddemu tukole lwakuba tuli mu kisibo Brenda nze nakulabanga gwali mulavu ayinza oba yakunyiza nga bw'omanyi obufumbo si bwawe omuntu wabeera mulavu aba yeetagga budde ate n'ekirala just gwali munanansi nze sibeera mulavu no nze siina laavu ndina laavu ya ssente n'owaba muzeyi ng'olina emyaka 10 noye ng'ompa wano nze nkwagala naye ate handsome with broke what nze njagala sente so sibangako mulavu lavu yange ya sente oba oli muki I don't care as long as you have money byebyo temudde mukundi bye wama bakira yanti mwanguwe lwakuba tuli mu kisiibo bambe abagala tekayo ticket bano ba business woman mulindeko ekisiibo kigwe kozi neffe Dubai tetukola kozi tuli mu kisiibo mpozi okujjako delivery yakate tukyakola bulungi office zaffe bazigala nerinde kesibo kigwe delivery nawo kimanyi biba byebbeeyi nga omuntu wakuteeka mu ticket n'ogenda n'omuweerako eri muwogo oba n'omuweerako kaki nemwerya okitegera yeeyo delivery then waliwo bana bakusanga ku office yo naye nga ebbeeyi si yemu neya online okay kanchanguye kati tukola ku online ejjo batwadde surprising oli omukyala w'abaana ababiri twayongeddeyo ne tusasweza delivery ne babituvugira delivery bela expensive then wano abaddeyire nga womanyera omuntu akusanga ku office yo tomuseera nnyo kitegera nga yeyejjidde ebice ebyo naye ate wobanga gwe wekutute biba bya bbeeyi byentegeeza naye nga abagala kujja mujje tukole sente teriiko mbwokola mu office okola wa sente yemu kikowunya naye yasoma talina sente naye nze Brenda saasoma siri mugaga nnyo naye ate nsinga ono yamala university okitegera nokuntegera okitegera ya nze sijja kufansala abakazi abasinga mubonaabona babagoba mu nyumba e Kampala ate nga za layisi naye nga mwe business mwe capital so come on mwebereremu naye alina obufumbo bw'obulungi n'omulimu gw'omulungi yakkakkana ani ole gwokimanyi e Uganda nga bafumbo begaba ate okimanyi abafumbo bakola obwenzi gwe nawe ovanga ku bintu by'obwereere ebintu by'obwereere bitamu enegabira kubwerere nedda nange kubeera lwaki kyantamya lwaki nze nanoba okubeera obufumbo ng'okola wooti newegabira kubwerere obwo obufumbo osanga nga buyise kanjira noonya sente nedda n'obufumbo mwana butama nedda ng'oli mwana muto kati nze nalaba Brenda bananga gange bagakubire bwerere bitama akubire bwerere
akumanyire olina ogula emmere olina okola buki buli wajja so nga nagenda alaba simanyi oba ndizaala sirina mwana naye simanyi oba ndizaala kozi namanyira ssente jangu onze pa ssente n'oba onzaddemu as long as you paid me omwana nja mwerabirira nembu toke go bwerere nze Brenda Miles never olayira tebajja ne laavu zaabwe era bananga bali besunze bba wange bayizawo nekirasipa bambika posting kano ne ku TikTok okateekeyo abali bagala bba wange nabalabanga mumuwaana nnyo Shatless Music lwakuba kati erinnya yalikyusa nze nalikyusa twali tukozesa TikTok emu kati nenteekayo Brenda Miles 04 ya kati kuliko Brenda Miles 04 naye nga account yagirina okitegeera kati mwe abakazi abaali bamwepikira eyo account bagiyita Brenda Miles no Brenda Miles 24 Brenda yagirina oyo bba wange yagirina oyo yali bba wange wali mulaavu Brenda yali bba wange bagiyita Brenda Miles 24 yagirina bambi abawala abasi anti nakyusa amanya nga ndaba eno ya always 16 bagitwala yange nenga mbakankozesa yange mama yajinzija kwanti ngalaba nange mu DBC okimanyi okitegeera kyova namugoba ne social media zona nenzi blocking lwaki nzije ku TikTok nga nza kufunisiza aba followers okitegeera yajinzijako olwokuba yali mu 5k 15 najinzijako ng'amanyinze sikyabera ku media tebakyantegeera najinzijako obeereko omukyala wewaka ove kubya social media mukyala wewaka niwe bamumanye ewaffe mbalala bamumanyi ewaffe bukiga yali atandika yali ntandikwa y'okugenda bambi bakurashi bamugende mu following Brenda Miles 24 ye enamba ya bba wange Shatless Music bawo no I mean eyali okay eyali customer no mugende eyali customer cause nze naisibera naye mugende mu following temufayo mugenda kula video zange zona cause namugamba before nga tetuna breaking up mune mugamba zi deleting eyo nagana we munaziraba yo nothing much omusajja watu omusajja muto handsome guy no handsome guy mu following mu mukwane buto Brenda buba eryo ndirabye buba nawe sibuwa nawe bagambye ko pilot afuna buba nawe bagambye business woman afuna buba wamaife baneko tweta pilot bagambye ko neko afuna pilot nende sirabanga muntu ali proud n'omulimo gwe nga Brenda nanti gwabasala olaba wala bagamba mbolo kuba yazimbira mama we inze wemba nazimbira mama wange just nakireta mu kamera okulaba nabazimbira ate they are proud of yes ate nga kitu ate n'enyumba bagikiriza nze last born tuli bawala mukaaga n'omuvubuka omu tuli bantu 7 nze last born naye basoma wala ne bamala y'emisomo tewali kye bakola ne sister wange Rena Muvuma yakitegeera lwakuba abantu tebakiriza nze Brenda nze last born nena sobola kuyamba mama wange ne kati no wemala myezi 2 nga simusindikide center gamba Brenda siri erina yange nadi mumanyiza kati lyamanyi yes ye yakutumalira nedda ne kati alimanye ya Brenda Miles agamba Brenda kye yankolera no wamala mwaka nga tampadde ekisoka mwana muto kye yankolera kyagwa nze nakola abazadde bange ng'ekintu ng'ekyo kyovula abakazi basinga bajja ne banfunamu inspiration okitegeera naye waliwo obwabasala okitegeera kyenkugamba bwabasala nga tavaayo mu kamera nga tenna kyolagawo okitegeera woba olowooza nkulimba ne Brenda jangu nkuteekemu tiketi tugende nkoleko interview waka nga ayagala kugendayo ne mugamba ndinde nzije mu mirembe gyange so sigwe kumpapisa already nakunyonyodde buli kinkwatako ne mugamba itsoke wenaja yagenda okunona ku airport nze seri antama siri mugaganyo ndi mwana muto nze nomba sizimbe enyumba yange naye mama wange ki mama wange musanyufu mama wange namuzimbira abakulu bange bye batakola okitegeera nze siri mugaganyo noemba ne sente zange ku account naye nze sijja kulimba ndina kalina mu property ya Brenda Miles mbu bajja ate bana mawulire no mulimba akwata enyumba y'omuntu n'agiteeka ku kamera nagamba bigaga nagamba buno bugaga bwa Brenda Miles at the end nzize ya Uganda basaga mu muzigo okitegeera so temundaba Brenda kutuuka e Kampala n'entambuza ebigere mbolo kuba batadde wala emotoka nti bateekako Brenda Miles obugaga bwe biki mukwano nze sina bye natadde ku social media emotoka era bye wayogerako bye nayogera
Okitegera sinavayo nengamba eno yo nyumba ya Brenda Miles tebabalimba era nawe nadde Uganda temunteekako mu mwanyo omanya bannamawulire namwe temuli bangu nenga byebyo bambi nze neyagala n'omulimo gwange nedda nze neyagala n'omulimo gwange nze ndi mwana muto okuva Uganda nkola guno omulimo naye neekuumya azilonga ziweekuuma tebakugamba kyakkola ate nze wombuli oba mufukunzi kozi sagala muntu kumbuulira nze Brenda Miles kuva buto neekuumye kola bukozi ongambye Brenda nkuwadde client sente meka zoyagala kyenjagala nesagala sigwe senga wange olaba nalema mama wange atedde endi nanjagala olw'ebikolwa kitegeera kati gwe simanyi nze waffe twali banaku naye kati mama wange ali proud of me nze newe mala week nga si save nze newe mala mwaka nga si save nze nkyali mwana muto myaka 22 ndi mwana muto nsobola kudde wakane nebaka siri ku pressa mbunzimbe yango kitegeera nze sinazimba temunesibako sinazimba nensobola kudde wa mama nebaka mu bulungi kitegeera katera nkyanyumira obulamu bwange ate nkyafuna sente ate tebanjagala juzi tuli waka kati landirodi wange ogenda kiraba spenda bambi nkutumidde lumu landirodi wange ng'ateeka TV tulina TV waka nene ngagamba Brenda Miles oyagamba ekisooka Brenda naye yesoma yasigeza linnya yafuluma bufuluma olw'okuba awulidde just Brenda ali ku TV era yafulumya yagalize nenga nze Brenda njagaliza kyokola banfuna ola nze Shifa sijja kulimba ntolesa abaana mu kiyumba bajja ne bambulira ennaku nga babonaabona ne mbasindikira emmotoka ne baddukayo ne bajja ne bakola ku street okitegera mukisago goba mukisago byebyo doni asa byagamba mbaddusa abaana Saudi kati bya Saudi sibimanyi naye nze wane Dubai omwana wambulira ennaku kyobola mose ba followers bange bakazi benjagala mikwano jange kozi nze mbayamba kubadusa mu biyumba kitegeera Shifa olaba sometimes abana bituyambako nayo bayire bayine emitima emibi do you know why njagalo n'omuwala mwagala nnyo kuba tayina mutima mubi atayagaliza sometimes osobola okusanga omwana ng'abonaabona n'omuyamba n'omujja ku zero ate nayagala akufukira ekizibu akuzze ku ttaka okitegeera so bambi mukola bubi ate mugenda so so mugenda tulemesa okuyamba omuwala yava ku kizimbe n'agwa ojjaga nzijjako naye si kati nenga nze namuddusa mu kiyumba naye biwanvu naye nga nze nali mulezi mukazi munne tuli mu kamera munange wamatwabiteekayo gwe yamukolaki Jesi ya muchitingako naye ngoyo mukazi nze nali muddusiza mu kiyumba naye nga nampalana okufa nampalana mukazi munne nampalana nafa naye nga nze nali muddusiza mu kiyumba nga muyambe nga nze nga Brenda sobola sometimes oyamba nnyo ate ne weejusa nalinya ekizimba muchitingako yafa fronya yava ku fro yokuna yeyesuulayo babamuyeyesuulayo nateekako yeka kati banange olwo yaddayo Uganda yamala yaddayo ali mukomera ne kati bakitegeera nti no ali mukomera wano ali mukomera kati myezi oba esatu nanti webabasanga mu nyumba nga muli basatu okitegeera ate nekya yali talina byogera oyo nga yakava ku byogera nga yakayingira mu overstay myezi 6 ono ge bakwata kati akyali mukomera right now yali foreman yansanyu toteekayo shona oli yakola enso because namuyamba abantu abayamba nti tubadde tuli ku kino oyamba omuntu nakwefuulira nakufukira ekizibu Shifa omuntu omuyana afukira vakuva ku bigambo byo gwe nayagala akuzze mu kyalo okitegeera yaddayo Uganda yaddayo oba namulabako ku TikTok nedda oli bamuyita Shakira Dollars n'ogenda era ddi eriri ku TikTok yaabwe Shakira Dollars mama nalinya neyettabwatinga mbola okuba getting so emotional to that extent nedda olaba bino ebintu by'aba lesbian kansobedde tuli mu kamera munange bino ebintu by'aba lesbian kaso biyingiramu ng'oli mupya like bakutadde mu love obeera okirina munyamado okitegeera kati oba otya okukyawa kati oli lwe bagamba baawukane ebiki bikyokka bona abalina abaana oli abaana be yabateeka eri oli namugamba baawukane namusanga n'omuntu omulala oli ne yeetuga ebintu by'aba lesbian si byangu naddala nga wakabiyingiramu obeera omutima gwe guli munafu naye ng'oyo nze namuddusa mu kiyumba naye yandaga
ya abaana balaganye empisembi nagenda gwe nineeyo ya naye kambuuze mu kineeno omuntu oba lesbian oba nga ne basajja n'abasajja oli lesbian agala bakazi banno osobola okwagala n'abasajja okwagala kuliko kwanjawulo kuliko okwagala nga bakukalakatira bya sente but you don't feel them nga toba feelinga oyo bisexual then lesbian yono atekozesa basajja nate teri lesbian atakozesa basajja kozi sente ze bawa abakazi ze bajja mu basajja ya just kino bakiteeka bintu bino abimanyi nnyo kyo kituufu so professional nani mbimanyi era nga ndabeera Brenda wakola research yo nogikuguka ne twa bana Uganda ku TikTok banange tunulira obwana ku TikTok choka bwavu bine bintu byagala ngo oteka mu by the way no biraba byambaza bya bavuma Brisha Cash yali yeteka biku byatasobola banange nasonyo wado nabiwulire wadde biwulire yateka mu byatasobola labayo bine bintu byeteka ngo oteka mu okwambala tomboy it's not smart no okwambala tomboy it's not means that mboli lesbian wala bana katinga otulaba nenge ngomuntu akola bintu byo bulungi okitegeera naye oli ayambala to oli yagezaako bakimanyi mbo kwambala to mu boyi mbugwe lesbian okola ng'omusajja naye nga tolina sente tekigwa tekigwa kati yoyo Brisha bamuza mu line yali yetadde wafunyo Brisha yali yetadde wala nyona yalimba zino bambeera wasina kyemmanyi nange ne olampunikiridde nenga byebyo bambi kati comment ziyika mbalaba bambi temutuguma twetedde kinaze kola surprise era bw'oba otandika video waliwo omuntu gyogokyalira ng'era omanyi kyagenda okwogera kati nze nezze nga mmanyi nti ontuma Brenda Miles ne wankubidde ekiro I made research nenga ndaba video ze ne munonyerezaako so getting deep into the person I'm meeting mwena mwena omuntu abantu bamwe mbawuliriza kuba that is you ate one thing kyenabagamba sinze Katonda ayingiza abagenda mu ggulu awabula nti ono ye mubi ennyo bona akoze kiki nkola kyange buli muntu ne muwuliriza mu style ye okitegedde yes for example fe tugula wa maduuko olina jja nangulako gomesi gown bwe mankebera sente oba nkipuli oba nnamu sina kakebera sente nti ono yazifunye mulimo bwe guti oba ono yazifye mulimo bwe guti nkwata sente customer enazandetedde mwenna abantu mawano abaana abantu mabebiyumba abantu mu America abantu mu Canada abantu mu Dubai mwenna sente nzikwata nenzigatta mu ndala sina kakebera kati la sijja kubana kakebera kumanya nti ono kyayogedde kye kitwala mu ggulu basi kye kitutwala so kati buli omo kitwale nga bwoyagala bwe olaba shongo labye Brenda tojagadde linda lwenaleeta omusumba omusumba oba tomwagala waliwo woleta omusumba ate ne baga shifaate kati walokose kati oba tomwagala linda lwenaleeta Shey nabo nabaleetako Shey wona batomwagala ate linda lwenakyalira omusamize oshegedde kubanga ffe tetuyina kakebera nze ntuuka wonna kati omwana bambi yaŋŋambye nangamba shifanze njagala ku appreciating ani Brenda naye nyambiddwa tanvumye njagala kunkwatayo ka video nzize ngamba tebibeemu ebya bad black atanvumye mbale sikiriza nge ndi musanyufu mbale nsobira obbeera nti agenda tuvuma nedda nze nvuma nvumye oba tonvumye nze sikulinaako obuzibu olaba abantu abasinga bamitinga ne bagamba ono ye Brenda oba bansuubira kuba muwanvu nze ndi mumpi banange newonzanga e Uganda ndi kampi nze sinambwa kyonna kyoli fe tukwagalirayo kyonna kyoli fe tukwagalanga bw'oligo kyekyoomanya osaaga Tim Brenda mwena bali abamwogera abamuvuma sumulula osuna bakyalina n'ebirabo bye bakyalina ebirabo bya Brenda bakyalina ekirabo kye enkwatulemu eyo gye muwende jasobera onyizeeko omwana ampa kirabo ampadde perfume jasobera okukwata video kikyeno ekirabo kibampadde thank you so much ne flower bannamwe mulekerawo okufakinga life ono mwana aze wa Brenda olwokuba sifakinga life okitegeera gwabadde anoonya ku social media yono Brenda okitegeera bannange alonde buneno bwidde Brenda dila mu bisatu wow thank you so much baby obulama thank you so much music Rosette bunabungi wa muddi waneno wene tambula mpuliriza
Kugamba mbasibalaba atera nga sibawulira. Guys, stop faking life. Ola nze faking life. Ono mwana abulijja ndaba naye ankozeko surprise. Ola balese Hope Shifa. Hope Shifa tumulaba ku TV as surprising. Mama nakulaba ngo surprising nze first lady wafe bambi muchala Bobby. Awo nakwesigira wala nesikwesigira wena kwesigira nenga naye tumutumidde. Tukwagala nnyo. Nenga wabale kujja ono yakulese. Thank you so much bambe. You're welcome. Thank you. Nenga tuyanjulidde kumanya go bannange. Twatuusa nti mu mboozi. Buno buntu mukando mama kabeyi lero luno batera okunvuma amaalo ebyaddala sikalabangako kati muvumo oba muvuma sijja limba nti nakalabako nga nakalaba mbasibalaba ate sibawo okakyajinga na bukyajinzi mukwano wano neba wali charge kati ne connectinga ku simu neko ate kawogera biki nkakonyeko kati kakankanye kati embuuza calls ntozikwatira wano of course era bana wano how are you nako wokwata simu ndisokutu ate kambala bazisika nyamala ko sikama Yonda media amano Badhanyo media tufollowinga nnyo nawe tukwagala nnyo yawe bali tuweereza yawe bali okuyamba abaana nyondo nyondo ebali okuyamba abaana webale by the sabe yanjulidde manya gange Hope Shifa amanya Shamilavu yes amanya Shamilavu Uganda mbera kawempe yes ate waneno ndi around Sharjah ne Dubai land Villa Estate wali abagagga bange yes so mbade mbade sabantu mireko ku muntu mwoba babiri nsoko kutumirako omulungi nsoko kutumirako Hope Shifa nentumirako ku mugenyi wange gwondetedde omulungi wange ku mutima nentumirako mikwano jange nentumirako Fred Uganda nentumirako Aisha mama Imran ndowooza beebo by then nentumirako n'omulungi wange my sweetheart IK from Nigeria bakuganya bintu by'obufumbo nedda oyo customer wange asinga mwagala nga bwe neyagala okimanyi client waba kuwa sente osobola kugwa naye mulaba omukwano gwange client wakuba sente the main keys money sente zezinga gwe wa sente olaba tebakuwela tebakuwe buli style yonna gyoyagala obadde gwana ku ddungu yeah baby I love you so much you're my everything now Nigeria tugamba igwe lyategeera baby kabaka yes twagala omwana byonna igwe ekigambo ky'olu Nigeria kyanaamanya singa kutegeera luzungu Nigeria mu America kikwemeka ekyo tasobola butakimanya yes my baby mugambe igwe kiba kitiibwa igwe my king my everything I love you so much by the way and I miss you so much. Thanks for everything. Thanks for loving me. Thanks for supporting me. I love you so much honey. Bye bye. Jamu akalinki alabe. Yes. Watomugamba subscribing. Wawe unyiso mwagalwawo ne kunyondo media. Surprise your loved one. Yangamba. Waoma. Ne mama ono gwe tuwadde otukwata badde akwatisa ttima byakute sibitegambira kamera yange mulungi akukutte bubi abikutte bubi kyoka kamera yange singa owadde oli yennyini gwe alina kagambye ono mbuno okola otya ime kwako tukwate bulungi bale kugamba oyo omusajja wange yanga Shami wawooma gwe tula wali osirike Gawoma koleti wama buwombi osirike onagenda ime ani kwako tukwate video wiki yali ku kamera bannange tusembere wama tukwate bulungi mama oliya tukwate oliya wano ndoze we wabi banagenze nawoma nensirika wano wabi ojja tukwate dda no problem bana yes so Riam voice joli kulinze okwepikira okwewulira era nakuwa akapera by the way mwekapera te konna sinjisibula
akasinga kwagala siyogera mpulire liya mu voice wakubye mpulira nze njagala eddoboozi lye mpulire kilo nfukamiza ne ku makya nsabire omutima gwo gw'olina gugume wadde kikuteganya kimale manyi bikawujobeera bebi manyi obalaba abasinga okunyerera bombalaba bakulaza makula shaminga bakulaga byesirina suubiza bwe ndiba nzikoze ze njagala amaziga go nga kaze kura ebiloto byo ndibanga nze mmanyi nti omwoyo shifa ndisigala gukuranira ne bwoliba ensingi siibula gulisigala gukuranira kyekyo kati Brenda katuwemu naye kuba kurashi be kalondeko omu kalondeko ye kuba kurashi era anonya palaso kozi nze siteka wesifuna palaso namukwata ko manyi kata ina wa manyi size ye amachagala akaimba ka palaso yante ngeje manyi bungi munange bombuza buza naye kankube kano tonchawanga njagala nnyo kano malamu tonekana malamu neda malamu bakongere ddala omukwano we gubanga gunyumya webiba bunyima bisaana nga ne tubidamu kasinema we kabanga kanyuma kaba kanyuma tusaana nga ne tukaddamu omutima gwange oyagala nkutwale ogamba oyagala nkutwale kekono palaso bambi I love you so much tondabira bumpi nze waka muyina bambi ayeze nawe wako muyina nakukwata kwate tonegana video nzina obujulizi mbulina Brenda tondageko ku video obujulizi mbulina bambi palaso kimanyi omanyi nayo ja pretending nga be Brenda simumanyi naye nze video nzina ese munjirese wakeri ko balage kuwaka bayinzoloza neda waka muyina setaga nze bamanyi nze ndi wa social media bamanyi kafika shami yayi mukatrage kuwaka shami yangambye aina timu we omulala serebu we bayiwe ni nwaji tuyakayimba nwaji kwagala nnyo koyimiridde wini nwaji balabe inspire nwaji kibuka mu rotate kakolera ddala aina figo mulungi nekalayo atoyakayimba ka wini nwaji manye kyanjagaza wini nwaji ng'omuntu nze wini nwaji kyemwagalako ali confident nekyo kyayagala okwambala bwagamba nti nyambala kino goba omuvuma tayagala mmanya okitegeera yes confident kugamba yanteekamu ataaga amaanyi nze nsobola okwambala kyonna kyenjagala nengenda goba onvumye nze saagala mmanya okitegeera oba ngambye eki nze saagala mmanya zo nga zikyempuya kyenjagala okwambala so wuninwaji mukwano nkwagala nnyo nawo ndi wano ndi kungulu mu hati Bune kungulu mu fesi ze waluzinga ya mbagala wama twayanza bambi tukomye emboze oyina neda just kyengamba bambi tuli kusibula nti kati nze ndi kubasibula wenti timu Brenda Miles abali bagwa mesubi mukomewo bambi just gwali munanansi mukomewo nenze nga wendi mu kiddo kansala we Dubai wendi baby wa mchayira ddala ye ne bwadda ne business nada omusajja samuvuma samukyesanga na mukazi samukola kina yali si boyfriend wange mwali mukwatagana oba boyfriend yono gobeera naye buli lunaku si kyekyo katete omuntu gotabeera naye aba boyfriend abaki eba business ya omusajja era wadda ne business era musoko nekati shatress nowokomawo ng'ogenda kunsasula nkuwako naye nga yali si boyfriend wange kati aba gwentumidde omunigeria aike oyandi kungulu mu face naye era akola ki akuwa okitegera omusajja wamakuwa sente zoneda teeka mu sente olabe owate kigwe n'abalongwe mubafuna nebyabwerere mwana tekigwa yagamba shami wawoma neosirika kati iphone ejja wiki ejja 13 Brenda labe Brenda sanyu muwagizi we laba muwagizi we zembo zaagala owulira nze nsanyuka nnyo olaba neeko munange ng'asanyuse
Okitegeera kuba oyagaliza nze njagaliza bangi mbayita naye abamu tebasiima naye ono olaba andaze mbu nange Brenda ndi wamukiso olaba oyise shifa okitegeera kati nzaani olaba wayamba balala bakwebaza okitegeera ate no simuyambangako just nze mukukola inspiration naye nga benyambye tebavaayo kyembeera ngamba abantu gwe yamba ono ate naye Katonda ajja kukuggulirawe walala gwe yamba buyambi ng'omuntu ate toteekanga ssuubi mu g'oyiri kuyamba nti anadda gwe kola bukozi kikyo weeyongere oba oyambi otya oba otya mu ngeri etya Okay mikwano omulungi ataba weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one subscribe nze nkyalira abazira baffe abaagalwa baffe bonna gwe gwonsongeramu n'ogamba nti shifa oyo nyina ensonga zange nga ŋŋenda leero ono yabadde alubabu wange ebigambo byonna bye mulabye wano bibadde byabwe si bya Hope Shifa era nze sijajinga abantu sho mugirabye nabagambye akatandika nti kayinza oboola ku myaka kati tongamba nti ate Shifa lwaki tewaŋŋambye mbaddewo n'omwana wange ate mubimanye ebyange no filter no what nina abata abangoberera mbayina naye ebyange mbeera nga bwenjisanga wenjibawa era Brenda abakunkuba luyi bwe mbadde ndubawa so nzikiriza otumira mu namawulire it's okay isha ebyawano tebibaamu nnugu okay mukwano gwange ne Rowa the final channel n'abakozi ba radio Simba mbagala nnyo Shami Love kimanyi muntegedde nako ntumire brother wange wama brother wange SB phones nkwagala nnyo wangambye mbanna mawulire yomu kugogamba nedda mu banamawulire gwemanyi gwenjogera naye gwe nga toliwo kozi nawe kati gwagenda omwegatako SB4 gwagenda okunona ku airport tofaayo ku bino bye boogera mbate SB4 yafunira Brenda omusajja ate ne bawukana tobafaako ekituufu abakimanyi nze naawe I love you so much era wemba every time omuchatinga bulina ku muchatinga era wemba ngenda kudda Uganda gwagenda okunona kwagala nnyo gwe ne mukyalawo Anantoli oba Anantoli oba Anantali kwagala nnyo omanyi Brenda byayogera mu musonyiwo buno budde bwe bwakwebakana kuwummulako tumusazizaamu otulayinza n'okuba waali wano ali mu tulo nyina okwebaka jukira sawa z'okola zijja wadde ndi mu kisiibo wali wampadde delivery kati anti mwanguwe ekyovola mba papya mwanguwe ngenda ku delivery anti tuli mu kisiibo munange abafumbo mulina okola hoteli moto linaamu crash yo SB4 brother what a friend tolinaamu crash ni mu banamawulire banange siina naye ndinoono miles Ramiti naye yajja wano ate nendaba ate naye nga simutegeera bulungi yajja mu kilabu siriki nga simutegeera ono miles Ramiti wanwalo siriki Ramiti temumumanyi Ramiti mumanyi yes nedda no wali kilabu siriki no ewa DJ Ram yajja nga simutegeera bulungi omanyi abasajja abo tebagaba sente nga ndaate kiggwa naye sirika naye kati siina mulala no teri mulala Okay mukwano tumirako abatu Nyondo Media mabe tugoberera mule tukolamu emirimu gino awula kyo munaye nange bale kunzikiriza kubanga nkirebe tebibadde byangu naye oli so real okola ebiru by the way Shifa I'm sorry to say nze kusa kumwenkirabye ne washingambye muze nadde nkugamba nti kati kangambe Brenda yeteketeke bishiti ate oba omugamba kizo omuntu kimundusaho nga bwe kikola ki nga bwe kirikale nga namuko kigatagata nga kiringa ekyangu naye olina omulimu kamera ate surprise omanyi obudde bwe yandi kitutte n'okukirowoozaako olina omulimu naye nga bale nnyo bali ddala Hope n'okupa n'akisakano ne wegatako nange Nyondo Media banamawulire bangi munanga bakola emirimu bwegiti nga tasobola kwegattako agamba nze osobola kukola naye ondaze omutima omulungi banyo bali ddala kubanga kunze swana kwegalageranyako ne mukama abaako omukisa mugende maaso subscribing ku surprise your loved one and as well Nyondo Media ne Nyondo Rosette surprise your loved one ne Hope Shifa Nyondo Media ne Nyondo Rosette subscribing following atera yamtuze mu amanyi naffe okay all right mikwano tetujja kusingako wano wiki ku camera thank you so much tweyanziza kati laba bwali musana ate babeeye mabeganga tebabalaba abasirika ate musirise wiki naye oyo aina akantu kemusologera mbi kugundi ku Refa production aina akazanyo kateekayo bagundi ani Kalamaji and his mother Kalamaji and his mother yes ku YouTube Kalamaji and his mother yagambye naye Nyondo Shifa yasobola okukiriza nampayo kasikiti katono nnyo bwe kati Kalamaji and his mother nemuganya bwe naye Shifa taina tabu so genda ku Refa production bambi olabe omuzanyo gwono omwana nange biraba neseka yabera ku
kamera za nyondo sikuva buto nazannyako movie owulira nazannyira ddala okay tugenda kamuwa kaskit yes so bwe tutyo twagalize abantu nkibagamba nze nkowano kibagamba olumu ffe bizibu byaffe bw'oyagala bakwagaliza ate toyagaliza oyagala bakulaga ekisa ate toyina kisa oyagala bakugabire ate togaba oyagala favors ate tofevalinga balala oyagala omukisa ate okitegedde olabye nti byekola byokka vice versa okitegedde naawe nze nsakugambye nti nze omuntu bwakola ekikyamu eddogolo liba limu kabawo zziga lyogaye mukama mukwasiza muvo aba ajasasula okay mikwano wetwe tulabise ne surprise your loved one Brenda Miles banange ebimuli wano bya peyi mbibagambe Uganda price ne mulajana kano wane bweru bavaluinga ekimuli bakubye Uganda embiraba ne mulowooza mbu olwokuba muyina ennimiro wane ekimuli okumera mu desert kati trust me mikwano ne buno bugalu bindi mbulobedde buno neno mbadde nerabidde obwambala bwa beyi buyimba mwokwatire essimu mu galu bindi obwo bwensaano omuntu okusurprising omwagalwawo tekitaka kubeera nabukadde bwa sente lwaki omwana obalabala ebintu byataddemu okay tewera 1m it is eringa tekale tiziweze nga 1m naye oba olabyemu ebintu ebyo because naye taspendize nti nnyo naye atamulaze omukwana mu ate ereze laavu teriko ebyo ate mu bya beyi bikino appreciate okay mikwano sinyasukkako wano continue subscribing tubasiibudde thank you my albab walero webale kunesiga nontuma ate kitegezo followinga kuba walabiddewo nti nzize ta thank you so much tubagala nnyo till next time when nabe tambudde nabo abatuyambyeko omukyalo oli mutumidde ali ku cover nentumirako transporter waffe atutambuza bro team shifa ku ntiko naye kaŋŋambe omwana wange Semakula nti na celebratinga week yonna eno happy birthday Semakula banendabyewo omuyimbi ayimba obulungi tusiibule ng'onyimbirirako omwana wange anvuga nali nfudde naye mu kabenje birthday ya 12 April namugambye tuli baavu nnyo sigenda mu surprisinga ngenda mukulyawo ka keke ka 5 muyire n'amazzi naye munyimbirireko kayimba baby oyina eddoboozi amanya nti mukamuyimbiridde eno Dubai screen editor jateka Semakula Shafik okay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Sema happy birthday to you enjoy your day njagala ngene tuke Uganda ngali mu vibe we wanugave ko jange mulamba era wali lero wenjogerera namugambe tewali sente kolakaawo ku photoshoot ne mufuneyo bu design twagala abantu banange omuntu akwagala so that boy understands me ne bwe mbasogedde amanya kati zivuddeko so nkwagala nnyo Semakula wange mutabani is my son my brother we love you so much twagambye bye till next time obadde oli mukulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abakyala w'omukwano hope shifa nakawombe katukomewo